Gubayita Nince Henry oboyinza omuyita Nince Henry Sekyanze. Omukulu oyo omu ku bayimbi abawandiisi b'ennyimba mu ggwanga Uganda era mu 2010 awo yatandikira okuba ate ng'ensi emuteekako amaaso ne bagamba nti asobola okuwandiika ennyimba. Yawandiika ennyimba zaali z'amaanyi nnyo, abajjukira ennyimba za Samali Matovu, oluyimba lwayita Omukwano Gunyuma, waliwo n'endala nnyingi nnyo. Ye yajja n'akayimba ke bakayita Sindalera ke kayimba akamuleeta naye nga wandiise ennyimba nnyingi nnyo. Bw'oba owulidde akayimba ke bayita Ekikunyumira Juli Muteesasira, Kampala Nyuma Kiro, Minzaani za Bebe Cool. Yawandiikira Bebe Cool ennyimba nnyingi nnyo. Irene Ntale, Rema Namakula, Eddie Kenzo amuwandiikira ennyimba. Abayimbi bangi nnyo. Ennyimba ezaleeta Chosen Beke omukulu ne yaziwandiika. Kati olunaku olwajja omukulu ono ayina obubaka bwe yataddeyo n'agamba nti abayimbi si ba mukwano oba tebaagaliza mu ggwanga Uganda. Era ng'agamba nti amaze wiiki nga 2 ng'ali mu mbeera ey'okugezesebwa. Agamba nti embeera egaanye. Agamba nti agezezzaako okuba ate ng'atuukirira abayimbi ab'enjawulo, abakubira amasimu tebakwata wadde n'akamu, n'atuuka n'okubulwa ekyokulya. Nince Henry yagamba. Agamba nti agezezzaako okuba ate ng'anoonya ssente ng'alina vidiyo gy'afulumya. Era dayirekita bamuyita Eri Mugisha yamusonyiye ssente n'amugamba vidiyo yiyo gitwale oba oli awo onaasasula bw'onaaba ofunye akasente. Kati omukulu ono yavuddeyo n'ategeeza nti mu mbeera gy'alimu ayagala okuba ate ng'afuna ssente zitambuza ennyimba ate asobole okuba ate ng'abeezaawo n'obulamu. N'agamba nti emmotoka gye bayita waliwo emmotoka Benz gy'ataddeyo, n'agamba nti asobola okuba ate ng'agigula. Mukubire ku 0700-958-648 omukulu gwe bayita Nince Henry. Naye nga Nince Henry agize akola obubadi buli kadde, buli wabaawo n'akayimba abajjukira yeerangako omukulu ono nti mbwagenda kwetta. Yalina projekiti y'oluyimba lwayagala, oluyimba baluyita ngenda kwetta. Nendowooza olumu oba ajja kwettira ajja kufiira mu bubadi bwe. Kati waliwo oluyimba lwe bayita Money and Water lwabadde promoting akadde kano, era yategeezezza nti oluyimba luno lukyaganya okutambula olw'ensonga nti talinawo ssente. Yagezezzaako amawulire gano omukulu Nince Henry agezeeko alabe ng'agayingira olw'ensonga nti amawulire akadde gano gabadde bize. Mubadde mu birthday ya Principal, wabaddewo amawulire ga Grammy Award, wabaddewo battle za Shiba ne Spice. Neweebuuza omusajja awandiikidde ennyimba n'omukyala gwe bayita Spice Diana bakamusayininga mu Source Management talina ssente. Awo nno ne tutegeera nti omukulu ono abadde mu kabadi. Nince Henry abadde ategeeza nti embeera emunyize, yamaze wiiki nga 2 mbu nga talina kyakulya. Kumba abadde ayisaawo kayimba omukulu oyo gwe bayita Nince Henry. Nga bw'obitegedde oyinza okugamba ku Facebook ate biki. Omukulu oyo Nince Henry wabadde akola ebintu bye. Nga bw'omanyi nti akadde kano music mu ggwanga Uganda si muwango, olina okukola kyonna. Bubadi yabaddeko ennaku zo yabadde alwanaganako ne EPAS ne bigaana okukola, naye nga akyalaba Abannayuganda ayinza bayisaawa naye nga nabo bagumu nnyo. Kale embeera yino